yeetaaga ennyama ennungi ng'ekoledde bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga Tawfik Butcher abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindye Senior Secondary School okulira na Pearline Primary School ng'okkirira ku Charles City. Batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh. Weetaaga ya mikolo, weetaaga ya waka, ogyetaaga luddawa era mu bipimo kika ki. Bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna. Okumanya ebisingawo kubira Tawfik Butcher ku nnamba eno ku 0752 23 89 33 oba 0774 73 45 85. Tawfik Butcher tweweeyo kuweereza essaawa 24. Passport tugezaako okulaba nti tuyamba bannayuganda okufuna passport. Okay? So naye tetwagala ate bannayuganda bafune obuzibu nga bazze ku ministry headquarters ebintu bya security byenjogerako. So nolwekyo tetulina space wetuleka ensawu z'abantu. So tukubiriza abannayuganda n'abantu bonna abajja kufuna services ku ministry obutajja n'agasawo aganene ate ne bafuna issues kubanga tetulina wakuzitereka. Ate n'okusitulamu mu nsawo ntonotono ebintu ebyesitaza. Juzi waliwo omwami eyazze ayambadde suuti bulungi asitudde ensawo nene naye munda kyokka nga mulimu omusota omunene musota etimachima dene bweriti. Kyatukola bulungi nti security officer waffe eyali akebera yasooka kutunulamu nga tanaba kuteekamu omukono. Kati teebereza singa yateekamu omukono kintu singa yafunirawo obuzibu singa twamufiirwawo. So kati ne twewuunya omuntu ali smart bw'atyo oze kufuna services ku ministry. Waliwo n'ebintu ebirala ebitagambika abantu be bajja nabyo mu nsawo. Abantu bajja n'ebitiititi, abantu bajja naye ebiti tetulina tabu nabyo naye kati ekintu ng'omusota. Omusota n'atambula n'ekapa eri mu nsawo. So ebintu bwe bito tetuganye bibyo. Omwami bwe twagezaako okumubuuza nti lwaki azze n'omusota omunene bwe gutyo, ye yatugamba kimu nti oyo muganda we alina okutambula naye ndi yazaalibwa naye. So ebintu bwe bito banange mutuyambe tusobole okuyambagana. Ebintu bya security kikulu naye security yamwe abajja ku ministry ne security y'aba officers baffe abali ku ministry kikulu nnyo. So tukolagane temujja n'ebintu ebyo bw'oba ozze ne muganda wo bw'atyo muleke mu motoka. Ndowooza ajja kukutegeera nti gy'olaga tebamwetaaga omuleke mu motoka. Gojja ku passport office tukukoleko ojja kuddayo omusange.